Hello. Banange, muzukuke bana Uganda, muzukuke muve mutulo. Bana Uganda muve mutulo muzukuke. Nzize kuisawo mangu information from the inside. Ekwata ku our honorable, ku our next president Nalufenya. I've spoken to somebody who is close. Gwesija kwogera manyage. Agambye right now. Actually, this person is one of the close people. Era abera naye, atambula naye. Right now, bali outside. Mumotoka ya honorable Kyagulanyi mumotoka ye outside. Naye one of the security officers angambye nti when they got our honorable ne bamuteka mumotoka abasirikale babadde ne orders straight from Muhozi Kainerugaba straight. Era baze ku honorable Kyagulanyi nga baina mission ya kumutwala whether he likes it or not. Then ba pushinze abasirikale ba honorable bagezezaako kumulemesa okubalemesa naye they were overpowered. Ne baba pushinga amamu ne baba kubana masasi magulu, then abamu ne bamutwala nabo mu kamotoka ako. Naye one of the security officers from ECJ bawa honorable Kyagulanyi naye bamu pepper spray nze while mu kamotoka ako. During the journey nga batwala honorable Kyagulanyi mu kamotoka ako babadde bamukuba bamufumise bamutocharinze bamufuide pepper spray directly mu maaso nga bwe bakola honorable zake. Era as I speak right now, honorable Kyagulanyi is blinded, talaba at the moment, kubanga pepper spray badde bagimufuira mu maaso directly. Bayina ebintu bye bamufumise bamutocharinze is in a bad state. That's all I know, is in a bad state. I'm very sure about this because information njifunye from the close person gwesijja kwogera manya. Era I'm in touch with him. Ngenda kuba njogera naye nga mpa update. Bapakinze ali mu motoka ya honorable Kyagulanyi ono gwenjogedde naye era bapakinze bali mu kulinda kikivaayo. One of the security officers bebawa Kyagulanyi avuddeyo eri kuba ya aina access okuyingirayo n'akomawo. Komyewo n'agamba the person gwenjogedde naye nti enjala emuluma bamufunireyo ku kyokulya. Honorable Kyagulanyi nti enjala emuluma, he requested bamufunireyo ku kyokulya era n'abikwata ne bamufunirayo ebyokulya n'abizzaayo munda. Naye omusajja agambye nti honorable Kyagulanyi is in the bad state. Naye Museveni, Muhozi Kainerugaba, lwaki oyagala okukozinga olutalo mu Uganda? Lwaki oyagala okukozinga olutalo eri banna Uganda? You know? Do you know where this is going to end? Do you know where this is going to end? Mwe mulowooza this is a joke. No, this is not a joke. Now, the spark mujikuteko. Bomu eyabise. It's now or never. It's today or never. Whatever comes, no elections kati tetukyazetaga. We want you people out of power and out of Uganda. Whether you like it or not. Do you know how many people are dead right now? Ugandans are dead. Innocent mothers are being shot dead in Kampala. You know, police is killing innocent. We don't even know where these military police or police people came from, and we don't think they are Ugandans. You know, because if they are Ugandans, they wouldn't do these kind of things. They wouldn't follow these stupid orders. These people have killed people, innocent people in Kampala. I've shared pictures on my Facebook page. Pictures of innocent mothers. People being shot directly when they are even in just buildings. Abana Uganda baba kubya amasasi nga balina mu bizimbe. Abantu abakeredde ogenda okwekolera ssente zaabwe bali mu bizimbe. Bana abantu badde bakuba amasasi nga bakuba buli muntu gwe balabako mu kizimbe oba atudde oba akola ki nga bakuba bukubirwe balaba abantu. So far more than 10 people are dead. 10 people. These are Ugandans. For God's sake, these are Ugandans. Zenewunya ba musicians bano abali e Kampala ba celebrities right now nga tewaliwo n'omwanyega kwogera ku brutality genda mu maaso. American Embassy njirabye ng'epostinze ebintu biri nonsense. Tebafa nayo kyokka ng'eri mu Kampala right now. Bana bantu tebatuliko era bana Uganda temulowooza nti no, this western world, these western countries nti bali wamu ne Uganda. No, they are not.
They are all bootlickers. They are all thieves. They are all coordinating with Museveni. So, Bana Uganda tubagambe, this war, this battle is within your hands. Is within your hands. Era buli muna Uganda mu kibuga mwoli buli katawuni konna musituke. Uganda Museveni taina security emala bibuga byonna ba butawuni bonna mu Uganda. Buli kasite, buli katawuni. This is the time you wake up. Emmotoka z'abasirikale oba za polisi muzooche. Muzikumeko omuliro muzaabye emipiira. Police stations muzooche. Muoche police stations mu Kampala muzooche. This is not a joke. People are dead. Ugandans are dead. Waliwo akamotoka k'omuntu wa NRM akabaddeko ebipande mu Kampala awo bakakubye omusajja avuze n'agenda mu bantu n'akoona abantu intentionally owa NRM. Why are you people so evil? Omusajja wa NRM avuze akamotoka ka Toyota mu kibuga mu Kampala makati n'ayingirira abantu intentionally nga kigendedde natta abantu for no reason. Why? I've seen images, video clips of innocent people nga bebase mu bitaba by'omusayi dead, shot by Uganda police. Why do you kill people who don't even have weapons? Abantu abatalina na bwambe abagenze mu kibuga okwekolera ensimbi. Bana abantu baavuddewa, bana abasirikale abatta bana Uganda baavuddewa kuba these are not Ugandans. These people are not Ugandans. Buli muntu ali ku social media #FreeBobiWine everywhere. Nkubiriza abana Uganda yonna gye muli. Buli kabuga, buli kasite, buli katawuni konna mu Uganda. This is the time. It's now or never. It's now or never. Bwe mutazuukukaga Katonda mu ggulu. Bwe mutazuukukaga Katonda mu ggulu. Bana abantu bagenda kutufuga, bagenda kutuyisa bubi nnyo. Zino orders ziveri Muhozi. Muhozi is behind this, and Kadaga. Muhozi and Kadaga and Lumumba, they are behind all these actions. Muhozi abaddewo ne Nalufenya. Personally, Muhozi abaddeyo Nalufenya webasibide Honorable Kyagulanyi. In person. Ayinza n'okuba n'okwogera naye ayogedde naye. Abaddeyo in person. So they are trying to do all this, killing innocent Ugandans. Bana basirikale abatta bana Uganda si bana Uganda. Babalese from anywhere. Wanda gye baavudde nobody knows. Ne babambaza uniform za magye ga Uganda. Tebalina kisa. Their mission is to kill. As I speak now, more than 10 Ugandans are dead. Ugandans, this is the time. It's now or never. Honorable Kyagulanyi is tortured. Is not well at all. He's tortured. He's being beaten. They've stabbed him with sharp objects. Bamu blinding, he's blinded. So Ugandans, wake up. This is the time. This is the time. I'm gonna stay in touch. Okuwulira kiki ekimufaako kuba I'm in touch with the people who are there, who are close. I'm in touch with them, the people who are there in Nalufenya, the close people. I'm in touch with the security people, abamukuma, even abamukuba isibe ya providing. I'm in touch with them. I'll be updating you. Know what you have to know? Honorable Kyagulanyi is in a bad state. Ugandans, this is the time to wake up and demand for your freedom. Oba akalulu tekabaayo kalekeyo kubeerayo. This is the time. Musituke buli kasite, buli katawuni mu Uganda. Musituke mu demanding for your freedom. Mugende ku streets. Mutambule. Musituke mu demanding for your freedom. Abantu b'ejjinja oba mu East Uganda, Eastern. Mwenna musituke. Mulumbe Nalufenya mutambule bigere. Mulumbe Nalufenya ku bigere. Aba basirikale tebagenda kuba bana Uganda bamalawo. They are not going to kill a million Ugandans. Wake up. Uganda, this is the time you wake up. You wake up. You wake up, otherwise this is war. Muhozi is killing Ugandans. Muhozi is killing innocent Ugandans. Twabagamba da kino ekivubuka tekirina magezi.
ensigo gye bakikulizamu nsigo ya violence, nsigo ya butemu. Mwe mugende ku social media platforms zaakyo mulabe, buli kimu ekiriyo is violence. Ayogera violence, ayogera war, ayogera kutta. What a shame. N'amasomero ge yasomera mu Sandhurst wano e Bungereza, e London, ery'essomero erya military limanyikiddwa mu kutraininga the best military officers. Naye bamutwalayo n'agwa n'okugwa, he did not even pass out. What a shame. Ne Bungereza esirise, teyina kyeyogera ku bintu ebigenda maaso. Ugandans are being murdered in broad daylight. Ndabye omukazi bamukonya amagulu gamenyese gakutuse. Omusajja military police emukubye essasi mu kamwa. Bino ebintu byonna biri live wano, biri live. Ugandans wake up, this is the time. Ugandans wake up. Bwe mutazuukuka kati aga Katonda, eno ye spark bulijjo erindirirwa. If Ugandans don't wake up right now, aga Katonda mu ggulu tugenda kukifuwa nga tukizza munda. If Ugandans don't wake up right now, eno ye spark. Nabawoninze, nakola live nemponinga nembagamba mugezeeko. It's just days. Nabagambye, actually live eyo yabadde about 2 days ago. Nabagamba it's just days. These days is in a naku. Something is going to happen. So bana Uganda, this is the time. This is the time, Uganda. Stop police brutality. Stop militarism in Uganda. Stop politicizing military in Uganda. Abajasi bonna amagye gonna tegali ku bannayuganda, gonna gali ku Museveni. Muhoozi n'akabinja k'abavubuka aba SFC, they are everywhere. They are the ones in these actions. So Ugandans, wake up. This is the time. So I'll be back. Ngenda kuleka abakola live ku ground bakole live. Naye I'll be back and I'll be back updating you. Ngenda keeping in touch. N'abantu abali okumpi ne Kyagulanyi abali e Nalufenya, they'll be giving me every information gye bampa nga njijanjibawa. Keep on mupushinge luno lutalo. This is the time. We want Uganda back to Ugandans. This is the time. Museveni, Muhoozi, stop killing Ugandans. This is the time. This is the time. Uganda inokudda mu bannayuganda. Njakomawo.